Fake media. Ampuliriza ekiri mu ggwanga erya Ukraine mwana tutewandyagadde kubanga okiwulirira ati ffe aba fake media tusobodde okuba nga twesobolayo ate tuyingire mu ddwaniro tukutuuseeko biki ebiriyo emboozi okusobola okuba nga ozitegeera ekyamazima twalinnyo enfudu twakabaira nga tuyingirawo naye tugenda kuba nga tubatuusaako emboozi zonna ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Ukraine. Russia etabuse emizinga gisobodde okubeera nga ate gireetebwa Ukraine yeerwanyeeko etya. Amanya muziku Alhaji Abdunuru Mnyamishafi Kulwanga eno ye fake media tugoberere emboozi zino tugenda kuba tuzikutuusaako enfudu yaffe ejja tutambuza naye tujja kuba nga tutuuka anti ne Nawolov atuuka mu kibuga ekikulu Kampala. Ukraine ne Russia ebiriyo by'amaanyi nnyo ddala ewenjogera kati emitwalo 15 egy'abantu abali mu ggwanga lya Ukraine basobodde okubeera nga bali baamuka eggwanga lino bavudde mu nsi eya Ukraine ne boolekera ensi eziriraanyeewo gamba nga Poland, Hungary, Moldova, Romania wamu n'ensi endala. Guno omukutu gwa Filippo Grandi gwe gusobodde okuba nga gufulumya kino era ekibiina ekya United Nations for High Commissioner for Refugees kikakasizza bino era eggwanga lya Ukraine livudde n'erigamba nti abo abasigadde mu ggwanga lino babataddeko kafyu. Ukraine omukulembeze waayo Volodymyr Zelensky avudde n'abeera ng'agamba olunaku olw'omukaaga ngenda kusomeza 26 Ogwokubiri agambye nti mu eggwanga lya Ukraine litandise okubeera nga ligwa mu nnumba ez'eggwanga lino erya Russia era ekibuga ekikulu Kiev n'ebibuga ebiriraanyeewo bikyakuumiddwa butiribiri. Asiimye nnyo military ajje ekkuumi ery'eggwanga lino erya Ukraine okubeera nga lisobodde okuba nga lirwanisa abasajja bano aba Russia okuba nga bayingira eggwanga ensi ya ekibuga ekikulu eky'ensi yaabwe. Zelensky yabaddeko ku TVM n'abeera ng'agamba nti eggwanga erya Russia ekyamazima ensonga lwaki bakyatulwanyisa era bali mu kuba nga batulwanisa ensonga yiino gawenna abadde awuliriza n'abadde agoberera emboozi zeeno na biki ebiri mu ggwanga lya Ukraine obadde okimanyi lwaki Russia erumba eggwanga lino erya Ukraine. Omukulembeze Zelensky avudde n'abeera ng'ate atubuulira ekyama. Zelensky agambye nti eggwanga lya Russia okuva dda lyali lyagala kuba nga liteekawo puppet government mu ggwanga lino erya Ukraine naye nga basinga liteera ddala mu kibuga ekikulu ekya Kiev. Bino nno atamanyi puppet government. Puppet government eyo government eteekebwawo naye nga terina makulu, terina mulamwa yoweeri naye ng'ate ebiragiro biva mu nsi ndala. Bino nno byalabikako nga World War II tennaba kubanga ate etandika era bagamba nti Eastern Republic yali puppet state eya Soviet Union. Kingdom of Poland mu 1916 paka 1918 yali puppet state eya German Empire. Panama yali puppet state ya United States. So nga ensi ezo zeziwa amateeka naye ng'omukulembeze wansi eyo aba Russia kyebaali baagala okuba nga ate batandika. Bino nno abyogera ye mukulembeze w'eggwanga lya Ukraine Zelensky Volodymyr. Okulwanaganako kukyagenda mu maaso mu bitundu ebisinga obungi naye tukola butaweera okukuuma ensi yaffe wamu n'ebiseera by'omu maaso eby'abaana baffe gattako n'abazzukulu. Zelensky agamba nti amagye ga Russia agaali galumbye ekibuga ekikulu ekya Kiev twagakolako bubi nnyo era akozesa ekigambo eky'oluzungu kyagamba nti severely bubi nnyo twabasaanyawo bubi nnyo wadde balina missile fighter jets, drones, artillery, balina armored vehicle ng'eya Bobi Wine n'ebyokulwanisa ebirala bingi. Bavudde ne bagamba nti twasobola okuba nga tukyabalemeseza okuba nga batuuka mu kibuga kino ekya Kiev. Wenjogerera bino ejje lya Ukraine likyasobodde nnyo okulemesa eggwanga erya Russia okutuuka mu Kiev n'ebibuga ebiri mu mambuka obuvanjuba wamu ne mu maserengeta g'eggwanga lino erya Ukraine. Ekyamazima agamba Russia ekubye ebifo ebisinga obungi naye ebyo byenjogeddeko tennaba kubanga ebituukamu. Omukulembeze agamba nti ensi eziri wansi w'omukago gwa United Union ziri mabega waabwe era Russia egenda kuggyibwa ku Swift Bank oba
enkola ey'okubeera nga bawanyisiganya ebyamaguzi sente wakati w'ensi zino eziri mu European Union, era ensi bbiri zokka ze zikyabulako okubeera nga ziteekako omukono okubeera nga ate Russia eggibwako. Ensi zino mwe muli Abagirimaani gattako ne Hungary. Singa bateekako omukono bwe bati ate bajja kuba batandise envumba eyo ng'ekutte eggwanga lino erya Russia. Zelensky naye avuddeyo n'abeera ng'atabuka n'avaayo n'agamba wadde bandaba ng'omunafu naye nange kambatabukire. Avuddeyo n'agamba nti ensi ya Russia buno bubaka mbuweereza eri bannansi ab'eggwanga lino erya Russia. Agambye nti mumpulire bulungi, bino bye ngenda okuba nga njogera njagala bibatuukeko bulungi. Ngenda kubyogera mu lulimi lwe musinga okuba nga mutegeera, naye nze ngenda byogera mu Luganda, nze nga Shafik. Obwangu bwe munaakozesa okugamba abamagye n'abakulembeze bammwe okuyimiriza olutalo oluli wakati wa ggwanga lyaffe wamu ne Russia, gye mugenda okwongera okuwangaala ku nsi kuno, Omukama akunkomere bingi nkyabikutuusaako. The super program, The Earthquake, Obunkenke, wano ku Fit Media. Bateke katulu bwama mbu asesa abantu aberi nibaronda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino sibya kuyimba. Musaba tusobaka eri president waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa president tulina buzibu naye okay twagala entebe gyatuddemu naye si mu bubi. Bino sibya kuyimba munange. Buli Lwomukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusaako bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki. Togisobwa.